Onyonyi idea gyalese entuufu nnyo. Fine naye mubbi mu ngeri ng'eyo waba spendinga 8 olunaku. Nze mukulisa Kyagulanyi Ssentamu tukuba Junior kumunafiya. Tukube muganda waffe otereezeemu bafijja abalala balungi naye balungi mu bika bya firimu ebyenjawulo. Aluna Mbiru bamufuuye ssente n'abanga afuuse nga ddiikuula. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Emmotoka ya poliisi gye baagibbako, emmotoka gye babba ku poliisi oba poliisi emmotoka ye yagenda maaso n'okuba nga ebbibwa ku poliisi yagenze maaso n'okuba nga efunibwa. Emmotoka eno waliwo olupapula lw'amawulire lwadde lukubye nti emmotoka ya IGP yennyini gye baagenda maaso n'okuba nga babba. Wabula poliisi yavuddeyo n'ekiwandiiko kyayo nekakasa nti ekituufu poliisi baagibbako emmotoka. Wabula emmotoka teyali ya IGP ng'olupapula lw'amawulire we lwabadde lugamba. Kati abamu ne beebuuza olaba kati omwana abba emmotoka ku poliisi kati ate gwe alina ekisaakaate ekya sseŋŋenge. Abasidi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu eno nno ye The Weekend Show. Atubeerawo buli lunaku olw'e Saturday saawa zibeera 10 akawungeezi n'olunaku olw'e Sunday saawa 3 ez'okumakya. So Sega wa Junior tukyaliddeko wano atugenda kuba tutambula naye era Bukenya ajja kuba atwegattako. Then waliwo omusajja ow'ekiviiri ekingi ennyo Mwami Obote olunaku olwaleero yeesanze nga tali mu ggwanga. So tujja kuba nga tumufuna wiikendi n'abeegenze maaso n'okuba ngeddako. Buuza ku bantu tugambe ebigambo. Amannya Shuaman Segawa kiryanga bulijjo. Tuli wakati mu wiikendi omanyi naku zino wiikendi etandika Lwakuna. Twagisembezo ntugissa ku mwagisa ku Lwakuna kitegeeza mulina ssente. Bingi ebadde mu wiiki. So tugenda kuba tubiyitaayisaamu nkompolampola bwetyo. Kale mu nsonga ezimu ezibadde zitambudde mu wiiki eno ye mwana mulenzi Smart Matovu oba goyinza okuyita VJ Junior. VJ Junior bwagenda maaso n'okuba nga bumwefuka n'abaana ba NUP abaali bawulira nti nno tasavinze justice gye bali olw'ensonga nti abadde ng'akola firimu ezimu n'ayogera ku bufuutumigere ng'abafuutu soja alina engeri gy'abayisaamu olugaayu. Takomye ku abo ne ba bloggers abamanyiddwa nti bano bayimirira na NUP ne struggle era nti tebali ku side ya Mwami Yoweri Naki n'agenda maaso n'okuba nga abayisaamu eggaali omuli Umaru Kisekka Lumbuye ne banne abatambula mu kkowe eryo. Oluvannyuma nalabako ekiwandiiko nti yeetonze of which nakakasiza nti alabika teyabadde VJ Junior yabadde propaganda olw'ensonga ne bwe yazze ku Fangoni yalaze nga ate talagaamu kuba nti yeetonzeemu yadde seconds 2 tutandikira awo. VJ Junior alabika amaze ebbanga ddene adde n'obuzibu na NUP nga talina waabulagira nti we yasooka mu kwesimbawo okwasukako ebwayisi yaggira ku kadi ya NRM n'awangula. Bwe yaddamu okugezaako okwesimbawo Namuwongo Namuwongo ekibuli side z'ekibuli n'asaba kadi ya NUP emutungo bina oba mutungo I think ne batagimuwa kadi ya NUP ate najja nga independent ya NUP n'emukuba akalulu. Ndowooza osobola kitegeera ku ngeri gy'osobola feelingamu nga muntu waaki munnabyabufuzi. Kale ate nga yali yafiringa nti abadde kyaliwa Bobi Wine ebbanga erisinga omanyi abantu mu kufuna akaseera ka kaadi balowooza nti obwasseruganda bwali bugenda kukola. Kati yafunamuuko obuzibu naye ng'omuntu ali professional nti alina n'emirimu gye gyakola n'atayagala kiraga n'akiringa n'asigala nga babonga ne Bobi Wine ng'obulamu butambula ki very easy. Kati akaseera ka Fangoni nejja Fangoni ne NUP nga bakyatta omukago nga bakyali wamu. Era oba ojjukira bulungi ebiseera ebyo tiwalabako Junior ku Fangoni, tiwalabako Junior ng'awaana Fangoni. Ebiseera bye twalabako ng'akola movies ng'ayogera ku Fangoni foot soldiers ng'atekamu ba Fangoni ne ba foot soldiers kitegeera nonte antiru nkumbanga bamaze yalinga kwase no mayinze ndi musajja wase era Junior yanyiza nnyo olwokuba nti avuluga Arsenal ebbanga lyonna. Olumu amanya ge yatekanga mu filmu ze waba ayagala oteekamu ateekamu ba Eddie Mutwe Sande Masavu Ismail Mijago Frank Antambi
kati wano wafuna obutakanya NUP ne Fangoni Junior atandika okwana nnyo Fangoni n'atekinga side atandika okulaga nnyo nti ayagala nnyo alien skin yolo kwa foot soldier bakimanya nti maybe ayinza okuba ye nga yo omuntu ayagala alien skin ola character ye gyali tetulinaako buki tumwesonyiwe awaane biki bibye awaane bintu bye kati Junior n'atuuka n'atandika okwagala okugirayo ddala abalage nti nze ne ba foot soldier sibakola ki sibaagala ng'ajja abikola mu firimu z'enjawulo firimu ezo twasooka tukira Mad Max empya kati wekyatabukidde mu Kingdom of Planet of Apes eyasembyeyo nti eyo movie yabadde ne message ekisooka movie yabadde political nga byabufuzi nga side emu eyagala kwejja ku side enyigiriza waliwo side enyigiriza ngeyagala kweyawula twagala twenunule ku bantu abakola ki kati aneoba nga obadde osaagasaaga nnyo waliwo tosobola kireeta mu kukolaga nti kati ate ba foot soldiers be banyigiriza baneeno nti wabadde nga tugeza bulijjo Junior asaagasaga ati siwadde olina okiraga nti ba foot soldiers be babadde banyigirizibwa ebbanga lyonna kati gwawolera nti lumbuye Kiseka be banyigiriza baneeno abantu kati awo kiba kiraga vice versa kiba kirani kubalaga nti omusajja ono kati atukubira ddala tebikyali byakusaaga why always mu firimu ziffe waba asaaga fe abeera ba losers fe abeera ba kakyere fe abeera b'omafuta kitegeera lwaki buli watuuka mu firimu zinga ayogera ku mannya nga komanda mudogo lyo libeera mu bagenda obuwangula mu firimu ya Godzilla King Kong empyo kitegeera lwaki agamanya gafanga n'obugaleeta galeeta ku side empanguzi newekize ku side ey'ebyobufuzi eri politika erabikirawo ddala message eri direct era gwe otufuusiza vice versa notulaga nti fe bakola ki mwe baluuza kati abafuzi soja kyekyabajje mu mbeera ne balumba Junior kitegeera kati abantu kyebeerabera kati nga Junior bw'abadde nga mu firimu ze nga kwa ba foot soldiers bo balowooza ba foot soldiers be bantu banene abatambula ne Bobi Wine kubanga mu kalulu kali akagwa ba foot soldiers be bantu abalinga ne Bobi Wine abatambuzanga ebigero genda ngeyo gy'abaalaze ne ba informing ekirundu Bobi Wine ajja abantu abatambulanga motoka za Bobi Wine ku bigere ngali mu bantu ne batambuza ebigere be bantu balozanga ba foot soldiers ne kale naku zino ku internet nti buli muntu yenna ebiseera ebisinga ayogera ku nkyukakyuka aleeta messages etambulira mu eyo style bamutuma foot soldier automatically kasoba ngo subscribing to NUP olumu gowega nti ba foot soldiers golowooza okuba kuba n'abantu nga 30 kumba okuba bafani bo bennyini okuba abantu bangi namba nnene kati gwogenda okijjuka ng'olaba amaloboozi agakuba n'abamu tobamanyi nakuna bamu tobalabangako kati for example nze omuntu asovayo n'agamba nti Yoshua Manisega wa foot soldier blabla okitegeera naye nga nze simanyi Bobi Wine physical simulangako ng'omuyimbi wadde nga munnabyabufuzi tomusinkanangako ebitebe ebiri ebya NUP byonna simanyi gye ekyasooka n'ekyaddako n'ekiriwo sikikola ki sikituukangako naye embeera eyo nempa idea zange ng'omunauganda kati ye omuntu n'akwembulesinga nti oli ki soja era n'akwetikka omuntu n'akwetikka kati omuntu bw'ajja nakuba foot soldier ogenda kwanga naye kiringa ekikutwaliramu ng'akkubiramu kati ogenda olaba nga abantu bakoze ki bakwambadde then ekintu ekira kyokka kyenjagala okukkiriza nti mu bantu bonna ba foot soldier baali bakubyeko ne baboycotting nga boycotting Junior baali tebasobola anti bagambye nalabyeko ono omusajja bagamba ali Kenya oyo the n'abalala nga batandise campaign Vijay Junior akola firimu zaziteeka ku munno waaki kati batandise campaign nti buli omujja munno waaki mu ssimu ye era abano screenshot obwedda bazikuba ne screen recording abajja munno waaki tubeereba amazima tekisoboka ekyo kisoboka Junior mu mulimu gwakola teyatuwa option kanchi kugambe ba foot soldiers bazenga bakuba abantu abenjawo naye nga olina option musobola okuba alien skin ogamba alien skin kyangu mukuba music we ne wava otujja funa music omuki Junior mu mulimu gwakola kino nga sikulimba Junior si omu wabula ye Vijay mu Uganda asinga okwogerera firimu lwaki ti Vijay Junior ye Vijay gwosobola olaba mu bika bya firimu nga 5 mu adventure solo omulabirayo mu love story omulabirayo mu high school omulabirayo mu sci-fi omulabirayo mu action mu thriller mu buli type of movie tewali Vijay akikola wano yakuguka mu Leni kyatosobola kera ebintu bya movies kizibu nnyo kera obukeze muze mbadde njagala nnyo Junior gwenda bamba kati ngenda buka busimbake video mala kizibu ndaba isp eri obo oli njogera eba yakukwatiramu nti nalaba eyo then ng'ogyeko ekyo ky'okugyamu munno waaki mu ssimu yo
egimu ku mirimu ba foot soldiers gye bakola batunda movies basala soft copies batunda CD. Teri dduuka lya firimu lyoso agamba nze ngenda kujjamu eza junior n'osigalawo waliwo obuzibu awo bunene kitegeera wano mu sente tosobola gamba mbu nze nina edduuka lya movies naye junior twamuboycotting ano tosobola sigala ng'osobola okitegera nti mutusobola okuba junior waneeno n'omukuba ku TikTok n'okuba ku Facebook n'okuba ku social media n'oddayo weera n'otekamu ka movie n'otula n'okola ki nga tolina kyakkola ate abasinga jjukira abakuba bali ku byeyo bumuvi bwe bubatambuliza ekyeyo nti apology ya junior yo y'okwetonda n'obuteetonda najjayo nga yo terina nnyo impact yakikoze asobola okwetonda kulwa nti kuwaba akola mu movies akola n'abantu ab'enjawulo ate abantu ab'enjawulo balina bye bakkirizaamu eby'enjawulo ofcourse osobola okuba nga okola ne Frank Antambi ye nga nakyalabe kyaki ne bakugamba nti olwa branding ne blabla kineno naye nga ye junior nga akimanyi bulungi bw'anaakola movies ze era ku market zezigenda osobola okuvaako kizibu nnyo zokyanga keeke ziringa keeke yocha ebintu bya junior si bya kivulu nti ono muyimbi gwe mubandinga nti wanaakola shote tugenda kujja movie ogiraba ogwogu alikodingira waka n'abawa n'ogiraba n'ojja neno n'ogaa yo junior twamuviirako ddala munno waki yo twagisangula naye ng'oliwo okitegeera n'okola ki n'ogamba nti ogenda kero labe film eri non translated ngobadde olaba junior tosobola girabako dakiika 3 nga sinjogerere tekisoboka ate oyinza okugamba junior namugobye kangende ndabe zitali njogerere nti ye muntu yekka gwe mbadde nkyalabye nti bukyanga full soldier bakuba ye muntu atalina option tolina gyodda tebalina kye bamugambayo tusobola gamba nti okay VJ Mark ayogerera bulungi nnyo wansonga nti asoundinga nga junior naye VJ Mark ayinza okukola firimu 3 omwaka ekyo kituufu n'ebbiri amala kwerowooza nnyo firimu agitumya okumala emyezi 6 nga tannajjo ate ajja kukolamu firimu 3 ng'emu ya lutalo adventure akoleyo firimu y'amateeka endala kati gwalaba high school bano banjagala bulaavu story ebyo tabikola firimu yonna erimu abantu okuba ne affection yonna maka tagikola kati wega obeera osembye kati so junior teyatuwa option ku mulimu gwakola nti n'ebiseera byakubidde abawagizi ba Arsenal badde beemulugunya naye era nga bamaliza bazikola ki baziraba bayomba naye junior nedda naye nga tonna kyakkola yaliwo okitegeera kati so ekyo kyonna kyali nga amazima galina okubeera nti tosobola gamba nti badde kuba junior mugane bali junior weetereze mu movies zo lekeraawo then mulabe we forward nti movies naye asokyalama nti okay banyiizemu kiwaneno biki n'ataddamu basagirako n'abaleka naye tosobola gamba nti tugenda ziboycottinga tugenda kujja munno waki mu simu tugenda kukola kiba tekisoboka nti gwegwe mu kyekyo kyenalinayo nti tekigenda soboka ku VJ junior era si muntu gwelowooza nti ogenda okumukubako neeno just kumukuba nti munafuyamuko kakiyayi era omuntu alina mentality nti tukuba junior kumunafuya oba weerimba kuba junior just kwetereza nga onagamba nti ono muntu ono ye waffe tumuwabule mulimu mutereza abula teryasobola mu tumuwabula agamba junior kanterezeemuko waneeno kino kibanyiza wemba ndi wakusaga nsage bwe nti naye gamba nti tumukuba kumunafuya eyo side nzibu nti eyo side junior yagyefuga teriyo option gyogenda kukola ki bafijja abalala balungi naye balungi mu bika bya firimu ebyenjawulo ebimu nti wemba njagala action oba njagala firimu z'abakungufu nja kwetaga ICP ajja kujja akole ki bwemba njagala firimu ng'eri fane nja kwetaga VJM ajja agikole ki bwemba njagala firimu ya butundu nja kwetaga Shawkani nti buli omu alina kyamejalingamu naye ekitali ku VJ junior yamejalinga mu byonna so kati weesanga kigenda kukubeerera kizibu nnyo gamba nti tugenda keera tuboycotting okitegeera so kuno just kumukuba nti junior tukukube muganda waffe otereezeemu kyobalaba so nze nagambye nti bw'oba oli muntu ngo okuba junior tewetaga nnyo okubeera so hard kumuweebuula n'ensabika gy'osabika mu message eino kumuteeka wansi nti asobola okuba nga ye abadde abikola ng'alowooza bye byabadde asaagirangamu byabadde asaaganga n'abantu kuba timu ya Arsenal nga akola kyabisaagiramu natamanya nti bineeno ebintu byatabukamuuko biri ku ground kati biri ku ground ebintu olutalo lwayawukana nti wakati wa Fangoni ne NUP kigera nga junior bw'atasobola kusaagira ku side ya NRM mu kuteeka amannya ago mu bintu ebimu alina okimanyi nti nebino byaki
byaddala so n'abamukuba balina obeera bagamba kati omusajja tumukyekingemu tumutereze butereza naye ebyo mbusimanyi tugenda kujja muno waaki mu ssimu bula oli agikulaga screenshot nti njijjemu wamala gibao n'agizaamu kati waliwo abagambye nti kati fe abakasubscribinga nga nasubscribinze nga lumu tutuno tuli nga mukaaga mutugaba musajja tumuggyemu ffe tukole tutya abakasubscribinga bakole batya era byonna just nti babyogeza okunyumisa n'okutamuza n'okulaga kozi gye bakola ki yo kozi ya junior yabadde yanjawuloko nti yo wabadde olina okuba omwegendeza nga bw'oba omukuba oyo oli kwalaali naawe okimanyi bulungi togenda kugaana firimu ze ekitegeeza gwe yo final verdict tugambe nti nze sijja kulimba nze junior nakozeeko video ng'era emukuba emugamba ku ngeri gyawe wana nadenyoga ku kintu kyayagambye nti engeri gy'abadde tebali solid naye nga message engeri gyagirese naye sijja kulimba era sigenda vaawo n'okulima nti nze siraba junior nze aya vijje gwendaba sijja kulimba era nakoze video bulungi nenga junior kino nekino oba olimbye era nenzirayo waka nentula ku adventure ya junior nendaba okitegeera so sijja kulimba ate ekirala nga kale katumaliza vijje junior mu response ye va ku bino bye bawandise ne batambuza screenshot nti yeetonze but video ebbiri ze naakalaba video ye gye yabadde abawa reply ne video y'okufango vijje junior alaga tagenda kwetondera muntu yenna ate yagayina okugamba nti sente kati zaali mu kufuna tazirabangako yayongedde kugira junior ensobi gyonna gyokka gyali mu kukola ekyokyega nti sente zaali mu kufuna nnyingi oba osindika message nti gwe ebintu by'okola lwaba kusasula you understand ekyo tekyetaagisa kitera akoga nti oli savinga sente ku lwabiki ebiri mu kukola ki okugenda mu maaso kitegeera naye nze era simusindika kwetonda kitegeera buza kuba nafuna akabenje kaali kaddala ssebo eno ndi mu kujjanjaba walinga bakuvuga gwe ng'oli ku ssimu olibegala ng'oli akuvuga ategeera nnyo buza kuba tonkakaate nnyo mugenza okulaba nga nduddewo nnyo tutandika ssaawa nnya kibinya n'eddakiika 5 mu mutandise otusanze twakatandika eddakiika 5 kugamba bwotyo bw'otandise otunajja n'obote tubeereko wetuwekweka weziwera essaawa nnya gwonna otandike oba wakulira nnyo kujjajjamu tomanyi n'omukubo muli amusabeni mulimu jjamu ogenda otya okungumiikiriza eddakiika 3 oli ku bwangu nnyo ogenda kukola ki abantu kabakirabe tutandika ssaawa 4 zennyini ntuuse ssaawa 4 n'eddakiika 4 ssebo nga but in fact nga batandisidde balina ku programu yakubiri kubanga nze kyemmanyi mwemba nga mwembi mutegeera bulungi mulina kutandikira ku programu ya Luna Mubiru atali agaje sanze muli walala kitegeeza ya Luna Mubiru mwagimaze dede twagala tugitandike fe abo badongumikiriza nenzija tubadde mu mbozi wa foot soldier babuuza katolubuza buza ku bantu tugitandike kambuza bensanze ku pami mugamba mutya tusa abalolu batandise simaye wentandikira wabategezeza abantu lwaki obote taliiwo bategeeza yagenzeeko kubanga oyinza okubanga ziyaŋŋamba ebirala naawe yafulumyeko ggwanga ati kiki obote agende ebweru Sudaani Kenya kati oyinza okugamba nti omuntu yafulumya eggwanga n'ogamba nti ali Kenya n'okyogera ne mu kamera abantu bakirabe nti obote ate nze yaŋŋamba ebirala ayageze Kenya ziyaŋŋambe nti no yafunye omukazi omupya kati omukazi oyo mbu namukwatirayo munakwata engoye ze n'azinyika obote agenda okujjayo mugamba tolina gy'olaga kati ebyo bibi byokukakasa naye baka ku mukazi n'okakasa nnyo bwakuwaani ate kati oli anaasobola ebigambo byaffe ndabanga omuntu mulamu ennyo era omusajja omuntu mulamu naye simanyi ajja tugumiikiriza mpola so mukama wange tonyiiga omwetondedde tetunnatandika bwetyo bwetandika kubanga nina omukazi gwe nasanze wa myaka nga 6 plus nangamba si gwe Bukenya konzeya nankwatanga nga munnange yebamuyita Jatimadi ddala ndirage nangamba munnange nkwagala nnyo essaawa yo nemugamba n'ebyenjogera byonna obiwulira obyagala nagamba buli kiva mu kamwako nkyagala obwongo bwange ne bugenda eri obote
agamba mbu sitegeera mbwetwogera ebintu ebyo mbonkomeko omusajja mukomeko antwalya ddala nga ndi mwana muto ndi musiru osanga naye ali kutegeera nga wezizza enkaaga ogategedde nze nali mmanyi nti abaana abato be banyumirwa bye tukola ne mubuuza neddala ebintu byonna byonna byenjogera obiwulira kati bwe nagenza okizuula nga sitabeera mu uganda ng'awangalira london ne mmanya nti era abantu abali ebweru bategeera okusinga abaawa kati wawanagamba obanage biki omusajja awemudde basiwemulanga ababuuli ayogedde bubi kale aso bwe tuba nga tuvuddeyo ewa VJ Junior then tugenda kutandika ku side eno Haruna Mubiru sho wabaddeyo obwedda nkulaba ng'olina emusoga ekiribusaawe mutudde mudigida budigizi tuweeko ku review ya show nga bwe yatambudde okusinziira ku ggwe show yatambudde bulungi era omuntu omulala wagamba nti okola show erina okubeera successful abantu okujja ne bwoba oyimba otya abantu ne batajja kitegeeza nti babizalaye naye abantu bajjudde batuusewo saawa 11:00 nga bannamawulire bali wabweru babaganye okuyingira nemanya nti okukola erinnya kintu kyamakulu nnyo yemubeerera eyo boyi bayombye abayaye divorce yabadde abakulembedde bayombedde ne kamera zammwe nemulooza nti muli b'amaanyi wali babagambye mugira mubeerakaawo bamaze ne babakkiriza naye babagambye mugira mubeerakaawo tulabe embeera ki gye tugenda obbayisaamu wetugenda obbateeka kubanga munda wabadde wakoze eki nga wajjudde tiketi nga zikyaliyo mpitirivu abantu bagula tiketi za online abantu bagula tiketi za online eza momo zagenza okutuuka ku lwokuna nga tiketi ziweddewo nga balaba ebifo bye balina n'abantu tiketi zebaguze nga beebuuza tugenda kukikola tutya so olunaku olwo abantu balina okufunamu ebyokuyiga nti Uganda yakyuka tekinologi agenda yeeyongera luli ng'omuntu olina gulira tiketi ku mulyango nga bagamba bajja zikyupula nga ku getu wogisanga ne sente zo bajja gikyupula n'essaawa yakakati osobola okugula tiketi online n'olagawo message ate message bagiverifyinga nti eno ntuufu niwoba oguze tiketi before era baziswapingamu wali ne zita mu system ne bamanya nti eno yaffe kitegeeza nti ekivulu ekiro kibangayo ng'okimanyi bulungi nti no naawe olina ennyonta yakyo kitegeeza n'abalala abali eyo balina ennyonta onaggula mangu ate okeere olunaku luweeyo nti lwa kivulu nga ffe tugambe nti olw'enkundi tusookayo ssaawa 3 za kumakya 3 kitegeeza nti ate yo nga nti ki bayibulako ennaku 8 naye kati nga Serena wafunda gwe ennyonta gy'olina ku Haruna Mubiru n'abalala gye balina natunuulidde abantu ba VIP abaguze emmeeza nga watuuka yatuuse ssaawa 2 tyatudde ku mmeeza ye yasigadde ayimiridde nga ekinene ennyo bakuyingiza n'obeera mu ki saako y'emmeeza ezo bakufunira akatebe mu mmeeza ezo ng'oli wali bbali ng'ogiri bbali oti naye nga emmeeza nga yo nga gwagisasudde naye ng'oli kameme kayo nasanze essula waffe essula motozi nga bamufunidde bufunizi waatuula eyakoze emmeeza omugagga ate si yekka kitegeeza nti mukeereeko mubuvulu ng'ebyo Haruna Mubiru yazze essaawa 2 zennyini ku stage yesho gye nakasooka okulaba session esooka eya Haruna Mubiru nga bwe yagiyimbye ennyimba nga 10 ng'abantu 80 ku 10 bonna bayimiridde bali mu kuzina ninga otuulya olinga ayina ndi mulwadde eze gwoliko omubiri tegwasigala tetuli bakazi kinaba tulina ebbogo mulingi omubiri tegwasigala kyekimuse abantu baakubye omuziki abantu basanyuse wabadde kibayita abakyala abakadde ng'oluyimba Haruna lwayimba lwe bayimba ennyimba za Haruna engeri gye ziwolereza nnyo abakazi nga lukuli ku mutima yaluweereza dda mujjawe nga yeerikodinga kaakayimba kabeereko message gyeraga ku TikTok ne ku status yonna ng'olabira ddala basindika message abantu fe tutamanyi ng'abakazi bakulukulu kati obuzibu bamasa mukisa bwe bazze nga bali bati nga tebamanyira kumanya nti muyimbi abantu bazze banyumiddwa obedde oluyimba bayimba lumu ku lumu Haruna Mubiru n'amala session esooka ye muntu gwe nakasooka okulaba oba ayina mululu
Aruna Mbiru bamufuye ssente nabanga afuuse nga ddiikuula wano ne wabanga wazimbe nga wakoma wano nono nga wazimbe nga wakoma ebyalo bitabyesiga Aruna Mbiru talinayo muntu gwe yeesiga yenna talinayo n'abaana bazaala kugamba nti jangu ku stage ze banfuwa zenkuwa nga zipakira ne zijjula yani gwe bakwata amataayi katolaba ekyo waliwo gwe bakwata amataayi gayi yali mu ssaako z'abannina Rose abo omanyi bano bagaya batambula n'abayimbi abababeeramu kati yali backstage bw'ati mumuyimbi yali ku stage yalina gundi yamukwata amataayi ono gundi we yayimbira oluyimba lwa maama Judith Babirye kati gayimbu yali eri emabega backstage ng'amayimbu Judith Babirye buli gyamumanyi nnyo kati ne bafuwa sente ne zijjulawo entuumu mbu gayi najja kyokka mu ng'alinamu abafamire ye bali muli yabagambye nti nze abayimbi bonna bamanyira nze mbeerawa backstage kati bwe baali emabega nabaga naye sente nga nyinyi kagende nzimugirewoko muyawayo akayola nti mu Babirye yamukwatira stage kwenyini omuntu akubba olaba kana mmotoka bagamba muno muzibirize manya nga musajja akabba akatwala ne baleeta security bayita security yamujjawo ne mayinja ne noladi mayinja ne wajjula ndoza bakibakolako dde mu byalo gye bayingira nga eagles sente zajjudde omuntu yabadde azanyirira nga yambadde bulungi n'akyafuwala olwase kyafuwala nafuga figures ngalinga ddiikula wano wazi yafunye hips oli musajja noba nga okyanyuma ebyokunyuma ne bivaawo napakira sente mama fina namwa milioni nganya zonna napakira ensawo yazisitungisiza nga zikomendo wansi yategedde bannange nga abaana be weebali bakyala be banna basatu weebali mikwano gye weegiri niye yaganya okwesiga omuntu nga nezigwa ku ttaka aziro nazipakira abayimbi mufune wakiri abaana bo yamu n'omwana wo kubanga omwana wo anaakubba tajja osigale ng'oli mu sheepu entuufu bazikuwa oziwa ono osigale ng'onyiridde niye genza okumala okuyima nga takyatunuulikika nako oyiregedde bulungi kyekivvulu kye nasoose era okulaba omuntu n'asiibula n'abagamba nti nno bannange mweraba abantu ne basigala mu butebe nga bakyatudde abantu baagaanidde mu butebe nga baagala ki nga banyumiddwa ennyimba ezenkadde abantu bazaagala kati abayimbi abato abatandika abayimba ennyimba z'ennaku zino mwesootiige wetulaga wazolaba usanga bebe kamiliyoni nga bagenza okuyimba n'ayimba ziri zino ziyakayimba n'atayimbako waddonoki n'olumu kitegeeza nti ziri abantu ennyimba bazimatira era bapromota guno nagwo guba ekyokugezesa nti mulonde abantu abakola ssente sibe bano abapya bemugwira ogundi akubye buhiita alina obuyimba busatu omugwira omutegeke abantu baagala nnyo abayimbi abo abedda abantu bamisinga music owedda kati omuntu alikwata sebatta n'amutegeka agenda funa ssente lwakuba ne sebatta naye entegeera ye ntonomukko onansonyiwa ekikozesa buli promota wagezaako kwagala omutegeka agirako ebizibu bingi nze balina ke baŋŋamba mbu nno mbw abo abayimbi abo abaakadonkamu balina obuzibumu mbu bw'ojjanga oyagala omutegeka nga yaliwo mbu ng'ate alaba oba ogenda mufunako nnyo nga mbu balina statement gye bakola gamba mbadde ŋŋenda tegeka myezi 2 mu maaso bw'ojja obanga muwadde idea ate bw'amala tagikola emugamba olina bantu b'otegeka bonna bonna obeera successful naye gwe tokimanyi nti nno sebatta gyali akimanyi naŋŋamba gwe nasooka okonsultinga nga sinabakola boona ne babako nebyabalemesa ono kyayogedde ninga tesebatta siyegamba nti yali obulungi nnyo mbu ate agambe siyanze ndi bulungi y'omu ku bayimbi abaluddewo abalabirwako abaavu okiregedde bulungi abantu gwe bayigirako okuyimba kadongo kamu ajja n'ogamba nti ngenda kunyumirwa nze sinyumirwako kadongo kamu naye nagamba sebatta waalitegeka ndigenda ogula mmeeza sebatta n'agenda ku Serena n'akwata abantu be yayimbanga nabonabona n'abategeka ne bakola lihaso ya myezi egi 2 oyinza okulaba omuntu ku Serena ne kati ye yerumya obwa naye kali mu muloozi abategesi tebamulaba nti naye kati yali kyekizibu kyagambye alaba ng'ogenda mufunako nnyo agala kusaba miliyoni 8 n'ogamba kati wekusewo 8
obulango nze ndiye yalowooza shemu gy'omuwadde gy'ayagala amaliriko yenunule ate nga ye yeremererwa dda yeremererwa dda yayimba n'atambula ebyalo nga basula mu byalo mwezi mulamba tebalina wadde 10 ebivira nga bebasiba kati abantu nga bamadox Sematimba webali bannayuganda beetegefu okubaabo yayinza okuba kuba n'abaddabusi Kasarine Kusaasira ye yasinze okuyimba ku show yabuzeeko katono okusinga nannyini show Kasarine Kusaasira yazze n'ennyimba zezi tewali yasigadde mu katebe abakazi abakadde abo nagambye kubanga kire kivulu kyaddemu abakazi abakulukulu mwaddemu olodies nga nogwolabanga muto gwe n'omulengera nti muto genda omwetegerera nga make-up yaliko naye ng'emyaka gye mwetinye nga banyumirwa ziri sweet wange I love you kati nyina gwe nabadde ntudde naye buno Asha yake katudde wange nga bambi ate kabategeera ate oyo yange oba akazala mu 2 nga kalaba abantu basanyuka nga kalinga kagamba nti tuli Kenya nga kalinga kabalese bayimbi bewe nga kewunya abantu kubanga bonna bamumanyi nga teyetamumanyi Kasarine Kusaasira abantu bakyakwagala ngeri gye wakukendeezamu ku bya politics sigala awo mu nnyuto atajja kwesimbawo era yabasuubiza nti olumulonda agenda gatuusa bulungi obuzibu kwogera bigambo bibiri soomooza abantu balina obusungu bwabwe gwe sigala ng'oli mu NRM nisigala mu layini tova mu leeniyo ngamanya tageti yo abantu bamwaniriza n'ayimba bulungi audience nana najisuula eddalo nayimba oluyimba nti teriba ddogo nendabira ddala abalogo mu audience abantu nga beerikodinga video nga balina message gye bagisindika ngagisindikira mujjawe agirabe abantu mu Uganda zirimu ennyimba ezo teriba ddogo ng'olabira ddala omuntu nga waliwo abakazi abakadde abandi emabega ngera batuuya nabwe zikala waliwo yazze nga amabeere ngaloza nga lita 3 neno lita 3 nga zina atigenda ku chano ya musogo ogenda mulaba yamwadde gundi namba na recording omwalo bayavuddewa nga kubye Kiswahili nga yali tategereka munansonyo okozole myolo niye nga shebera mwa abantu na gabe bintu nene biberamu ate byebinyumisa bibiwava ye tata lola libayenya najja nanyenya okugulu tekumuluma lona gambe addayo wakane bamusiiga lobo okugulu kuno kwakono anyenya akagulu wegamba kikulaga nti abantu bagala nnyo music omukadde bayaniriza nnyo abayimbi abo abedda aba Eagles okusinga abayimbi ab'omulembe guno abaggulu nedi naye yazze ayimba bulungi Molini Nantume najja ne bamwaniriza bulungi abayimbi bazze ne bamugattako Kimeke najja era omuwala n'ambuuza nti oyo ani ne ŋŋamba bawa ekyamuliibwa omuwaloga no omwana oyo tomunenya alien yakubye live kati omwana yamanya oli music atali wa live nanti kitegeeza era oyo yakubye live batomumanyi n'ebifeemu birina abawagizi baabyo n'ebika by'abayimbi be bakola ki following nga Serena Shege teri mwana wa Freedom Signs abuza oyo ani nga ng'alien aze ku Freedom City nekirala bafunye challenge aba mu Uganda tu oba government oba music forum because ebitya fraternity nawulirako Bebe Cool ng'akyogera kuba ebintu ebisinga bikoma nnyo mu kwogerwa n'agamba nti balina enteekateeka ez'okugaziya National Theatre ebe ng'etuuza abantu omutwalo gumu awo space anti ekisoboka obeera nekikumikwata ozimba kalina ate nawe oyogeddemu ng'owekyamuliibwa no anti ŋŋamba jjukira wano twetaaga kalina towoza space yaki kale owangudde kati ekintu nga Freedom City yandibadde n'abantu bangi abatuulawo naye wali lokomuko era oteekayo ekivulu kya mitwalo ng'etaano ku Freedom City kikutuulamu abula omutwalo wabweru wona ne gate bazinyeenya bagimenya ne bagamba ino mmenye kafa tulina okukola ki okuyingira kati challenge eyo weeri Serena yafuuse entono kubanga abantu kati batandise okwagala kuba abantu babagobye n'obbagoma kugamba ezagezi okwera ssaawa
12 nga bakkiriza omuntu alina tiketi naye nga nabo tebamanyi wagenda kutuula. Abantu bayingidde enkubo zonna ne zijjula waggulu eno ne wajjula kati wona wansi naye okwetoloola abantu ne bayimirira ate nga bayimirira basanyufu. Tebalina kuyomba. Tayinza kuyomba n'omulundi n'ogumu kubanga yakimanyi atuuse leeti ate nabanga be basize okuzina bo tebawumuddemu paka we yawedde. Abantu babadde basanyufu naye talina waatudde kubanga naye abadde akiraba nti wakoze ki kitegeeza nti challenge weeri bafunire wabeerewo omugezigezi azimba ekifo ekigazi kati omuyimbi yeyeegere abalumbawo oba nedda egenda ku Serena egenda ku Africana oba wanaawo omutwalo kulabisaamu walabyeko ku sheeyo 1 minute or 2. Music lwaki abantu kati bagenda mu ezo shows bwezityo kiri mu kulaga ez'ekikadde music industry yaffe eri mu kugwa by the way kitegeera nti otunulya guno omwaka shows zino zewalabanga erugogo cricket over tonalabayo shows weerayo 3 oba 4 ojjukirayo ya Fik Fameka oba na ya Salongo Siraji ayo si show tojogereyo yogera show ezibadde ati yagifuula kagogo ati kati eba show ng'omusajja yasigala mu mabanja yakaba wiki namba yagifuula ngene wagama muno kugeti jangu bambi oyingire nawe ogaana gwenyini gwe mukwano gwe wamuvaamu amagenda zonna show ya Fik kana ku yali nunye ate yali nungi nnyo ne ya Salongo yote batawala na kujja kati ku Serena Salongo teyalanga bulungi tulabyewo show ya Ronald Mayinja tulabyewo show ya Irene Nambiru tulabyewo show ya yani Mr. Semakula kikulaga abantu balakinga good music segera nti oba tebakyejjumbira zino show ne bapromota bagenze bakira nti bana bayimbi ba mutwala mitwalo 2 tebakyakola kyoba tebakyabategeka ezo show oteka 15 kwa 2 nnyo musheza awamu ngolese kabindo ekintu ekigenda ekibagayisa abantu music wa band oyo omuntu agamba tugenda kuba live band aba live music. By the way, we are ku stage nga teri kabati. Nti production yali agenda ko bana bakuba live. Batandika bati oluyimba nga omumbi tanayimba ngo oli ategeredde oluyimba we chechiddako. Kyava kuba producers engeje bazikubanga mu studios. Ba Steve G nyawo badyo yitabula ba DMS bazi kwanga musubi nga bazikuba live nezitangwira bali ate bakuba byaddala abantu ba producing ne abakuba live eno mu shows ne kibangwira kyoba yo kodi bazikwata music twamutuma band lwansonga ali muwango kuba ku live band ne wankwade nyale yayo bali bamuyita lumba kati kyoba abantu bagenda nga bakimanyi nti ogenda kufuna live music yennyini unonga waddamu segera akongamba desi kamanyi kalumba akaluzungu buzungu alumba kyalo zo kyalo tukao tugende mashi mayindi n'omwana omuto ku pano muno kati oli muligi yange tugenda mabasa ono urban music enjawulo eriwo ndi producer wa mu studio bakozesa nnyo computer atuka ni production ng'omuntu ba producing olime nga kati watu walimba kyole waleeta production ne fira dalo gena mu show nga erekana bulekanyi nga wagiwaze kulaba live music nga erekana bulekanyi so kati abantu batansola kingo music luli sena abanga nzibu nga abantu bagitya nikati ba promoter agiteeka kimanyi nja kujjuza mboze abantu balwane n'okuyingira lwansonga balakinga good music oyo takyaliwo so kyeralikiza abayimbi banena abajja nti kati onasobola kuteeka show ya Serena onaba n'ennyimba kwa kati omuyimbi nga Kapeke omuyimbi nga John Black chegera weziba nga show za Freedom City cricket over batanise ba promoter tebakyaziteeka mu nyuma bazitya gwana atasobola Serena onasobola okufuna show mukati chegera nti show ze n'emyaka gyennyini nga giyiseewo gyogereko ku bayimbi bo tulina kati we wayitayo emyaka kozi bano bayimbi badda abali mu kkuba ennaku zino babiri mu abali beyita bagwa nga bo bennyini bamanyi bagwa kati bezudde ne bapromota bena obweraliikirivu nti balimu bakuta ekigambo legend ekyo bakijjamu ssente bakijjamu endongo naye tusobola ategeka legend buli mwaka ate ba legend tulina nnyo bangi tusobba balabubazi ne Aruna tusobola muteeka kati ku Serena mwaka gujja tulina muyisaamu nk'emyaka 3 tojja teeka ate ali nambiro era olina omuyisaamu ko kitegera no wawo space by enyonta wa music industry afe wajekirira ne ssente ngeje zikendeddemu ne ba promoter ngeje batyamu kati oteeka ssente mu ndongo begendeeza ne banoonya yaba abayimbi abalina music kati soba n'abayimbi abaliwo
nga bategeka endongo yawe nga bali organized bo bagenda kifunamu Barema Namakula yasobola kuba Serena David Lutalo asobola kuba Serena Eddie Kenzo ajasobola kuba Serena kati gwatategeka ndongo kagenda kubeera kaseera kazibu nnyo nti bwetugamba gravity omuntu kuna asobola otegeka cricket oval naye awoza kyagiteekayo emyaka emirala ebiri mu maaso nga bakyajja nga olaba music ngeri gyatambula anti ye buli mwaka abakuba oluyimba naye buli mwaka turn-up egenze yeesala kyegera nga ba ekkirira bukkirizi kikuba kikulaga nti ne mu maaso wali ogenda kukyaswateeka ki osobola Serena ne cricket oval abantu tebakyajjayo sitegeeza buli muyimbi kati muyimbi yeetegeka nga endongo yagiteeka mu layini entuufu ye agenda kukifunamu bansonga kati endongo abantu balaze nti eye15 weyo n'aba nnungi tujja gisasulira naye newe n'aba yeebiri nga si nnungi tetugenda gendayo so then ekyaki naye kino kyaganye baganyi bannamawulire okuyingira ebivulu embagenda ganya ddala bannamawulire okuyingira lwaki bannamawulire nabo basusa obungi kitegeera nti kati ennaku zino omuntu aba ne TikTok page nga alipotingirako olugambo naye naye n'alowooza ng'alipotinga live otuuka ku sha ayagala abamukoleki bamalenga munnamawulire ayingire ku ki nti ennaku zino bannamawulire obungi obuliko nga bakola ne she namba kati omuntu aba yerayika nagamba bano nosooka obaleke bagenda osobola kujjuza munda naye nga tebalina ssente kati sooka tuyingiza abassente abanalondako abanaakolaki abanayingira olina aba tiktokers olina aba tabloids olina aba youtubers olina aba tvs ezenjawulo nezimu zetamanyi nakumanya bonna bannamawulire bonna baagala nowa radio nobuuza kati wa radio onayo ki togenda kulaga bifaananyi ngoyogera bwogezi gwebulira genda ku TV olabe kibadde kitabyogere ate waledi akola live aga tuli wano omuntu abawulira agala kusemererwa talaba sitalaba ate waledi nayogera takulaba waledi asiga kifaana basigalengayo waledi asiga ekifaana ekifaananyi twako ogw'omulembe gwaggwawo ogw'omulembe gwaggwa nawo ogw'okusiga ekifaananyi n'ekirala bamawulire oluseke lusukka bakuba balina engeri gye bajja mu bagagga bano abamameeza alale lutambula nyina badda gwenda basijja mwogera naye yavudde naye ng'ensawo ejjudde ng'eyamawulire negwa atatuulako n'agamba muyimbi mwogezi nga nze mutegedde ng'obedda yeetala ng'alinga mutegesi nga tuvuddewo okusiriwala n'obyogera gwasala ate n'otabisalamu abategerekeka n'ekirala buli we bayimirira baba basikiriza abantu kikola bwe bayingidde baba bamaze ne babakkiriza ne bayingirako abamu babafunidde awantu ningira bo balaba bagalakwatire wakola kiwasanga yabafunidde akafo ne benyiga mulinga balinga anti awo mbawolerezeeko ojjukira zino ababbanga embuzi mu byalo n'aziteeka mu mmotoka mu kibiina ng'eyo embuzi nga 3 n'azisiba obukaya bwa bajati oli alingizamu agamba bajati bajati nga bali kumbe embuzi kati nabo balina engeri gye babatadde awantu eyingiriza kati kapolereze ku bamawulire wano omanyi lwaki babadde wantu wamu naye nga bambi baagala vaawo youtube eno kankubuulire youtube eno ogiraba nze kyobola saagala genda olumu ku kavalinga bintu ebyo youtube nekankubuulire erina obuzibu bumu olaba mma bonna we babatadde baba ne kamera za njawulo naye obuzibu muba mukwata shoti etya emu kati wogenda no uploadinga video ye egena faanane ya musoga efaanane ya anti kyekyeŋŋamba tokyusanga ggwe kamera ekyuka ne kati olumu omanyi oli kyaba ayagala aveeko ave ku shoti eno addeko eno awo omulimu gubalemye tujja bakkiriza kuzunganga mukimanya nti edda shows bawakkiriza bayingira abonga bobwerere baso nga bali ba partners mu business ng'omunnamawulire ajja n'akavalinga n'abitwalayo ku TV ene epushinga music w'omuyimbi obulango basharinga kati oli TikTok oli YouTube temulina na partnership gye mulina tolina kyogattako bala gwe yagenda tunda content oyo kati bagenda tukamba bagee kati ogenda sasula munnango nakalala ke nalabe ku sheno kyembadde siraba ku shows sheno kye najagaddeko nze stage teyabadde congested stage yabadde nga essa omanyi stage zino we bazijjuza akavuyo naawe alaba amaaso gakoowa neri stage wabadde ng'otunula ng'essa bulungi nga teyinaamu kavuyo nti wano yadde yeetadde bulungi nnyo that is what abayimbi bakumye empisa
gendo oyimbe ennyimba meka 2 tetwabaddemu nga baloki giant ba gift of kale tebabaddeyo ayimba 2 nakola ki nagenda nalabire Mary Bata bambi ne alien yennyini yazze ku stage nga taliiko zino group ze zimukola ki najjango omuntu ate bazze bali smart yadde nawe nga bali smart bakubya amasuuti bambi babadde smart abaye bategedde ndi bagenda ku Serena badde smart ndio ekivulu kiri bwayise awo kale kyekyo nabuuza ne ku Katikkiro yabuuza Katikkiro namukubaka akama kali ku TikTok Katikkiro yabadde ayogera twetaga abasobola osoma emimwa kati obadde amugamba nti gwotusoboledde abasajja sajja banvuma obadde amugamba biki mwe ne badagezemu wako naye ate nno nasigala nga yambadde enkofiira yetayagala kumanya ye muyayi ate era nenfukamira lyaganye okufukamira aluna mubiri yalina okufukamira lyaganye toyinza gamba nti no naawe nnyambaako ogenda muwaayo mmeka ngali ninawe omusajja omukulu neyafukamire gwefukamiranga ali nawe otafukamira abantu baagala music mulungi kitegeeza music wo mulungi niwo tafukamira era omwaka ogujja bajja kujja bw'oba tolina mubi nowofukamira okuva kuno paka waliwo era tebajja kubanga era Salongo Sirajja abanga era afukamidde ku sayizi gy'alina abanga afukamiridde abantu naye agifuula kale tubeeyeyo toyinza mukimanyi omwagala nnyo naye tomwagala wasanyuka nga bimusaze wagendayo inasanyukawa wagendayo ku show nakolako wali mugambe nti munange gwokakasa watuusa ogenda awantu awo yagamba abantu bamusaba amaanyi bani abewawaka tuve ku saalo kale mukulikeyo wahajaluna mubiru mwebale nnyo mwebale ddala kale away from that mukyala we teyali nagamba abantu si bangu kati uyamba kyekiri mu kibuga Salongo kiruddawa gokirabawe kirimu Salongo ne ku radio omuwulira yatugamba TikTok n'amawulire biriruddawa biwulira n'oluyimba lwe yalanga nga nti balutegeera lwali balutanalunaalu anti gwe wali olumanyi jajjawo yali alunyumirwa Salongo ne omuleeta ku abanobegayirira okujja basanzeewo ngasanzeewo abatamiivu olwedde batalidde n'abasanga bajja ku mulyango nabagamba nti kusasula era baddayo banaye Salongo mumuleke musajja wa Katonda talina buzibu kale wetuvaayo eyo nga tetunayingira sho olunaku olwokuna lwadde lwakutaano n'olwokuna social media yasiibye ng'ejjudde ebifaananyi bya principal wonna buli wamu ng'ebifaananyi bigenda maaso n'okuba nga bikola ki bitambula era Bobi Wine yafunye obubaka bungi nnyo obumuyozaayoza oluvannyuma lw'okuba nti nno afuna bachelors degree mu law oba mu mateeka nja kutandika naawe dakika 2-3 ze mukulisa Kyagulanyi Ssentamu olw'okukola ki olw'okutuuka kwerekula background ya gundi eyo oyo diguli eyo eri nti joining politics oba yakinamu ideas nti mu kalulu akaddako aka 2021 ngenda kujja mu byobufuzi nesimba okuba MP so kantandike eno kosi ya law njivuga empolampola ngenda okwesimbawo nga nawe njikoze eki wenjitusiza mukama namuyamba nayingira politics 2017 so 2020 agenda tukanga ebigendera byakola ki byakyuka dda so sina nnyo kyamaanyi kyensobola kuwa kwa idea ku kosi ya myaka 7 sina nnyo idea nyo gyensobola kuwa ku kosi y'amateeka kitegeera wabula nti twetaaga bacritique oba mwabadde bajja batugamba nti Kyagulanyi kosi eno teyagenda Cavendish teyakola bibuuzo bamutuulira ebibuuzo Cavendish era ne Chameleone yakolera university kati eringa yebwayise yawo yabayayi by the way Chameleone yagero tuledi kati twamulabanga mu Uganda no ene yawano erikansanga ninga ina branch eyinza okuba eyina emirandiro veeri but yawano era omwaka oguwedde ennaku z'omwezi zino zadde 8 August Bobi Wine bamutikidde omwaka oguwedde nga 10 August
Chameleon bamutikira bamwa degree mu public relations ndoza yono jada agamba era naye yali mu byambalo ebya blue nkomyewewo leko musajja asamumitinga tugende so kyembalenga manti bacritique kyekiseera kati ndoza kaseera katuufu baveeyo katugambe nti omusajja yabbye degree Msegera yasomye nembo kibangamba mu university yiyitanira nnyo baserebu ukasogera ni wewandiisa n'ogendayo mu mwezi n'ogendayo omulundi gumu bo bajja kuwa ekyamba bo baagala kukola linnya lyawe ekyo kisoboka mu gundi ya marketing nti omuntu alaba celebrity of course kati Cavendish yeri kumwa gy'abantu bajogera ko lwaki tebali black naddukayo so malayo wamma bana bagamba isani onogamba nti omusajja diguli yagifunye nefe tukiza nti teyakola ki teyasoma lwansonga tekikirizibwa mu mateeka muntu kuba na diguli nga lo bwetyo nga togikola ki nga togisomereredde kyenagambye ekyo nkikoza nti tosobola olumu osobola obuusabuusa ekintu naye omuntu waliwo amannya gaasuula mu kintu n'ogamba owaayi Kyagulanyi yagambye nti yalagana yo koosi ya lo abantu abamu yasooka okwebuuzaako ye Silver Kyagulanyi nagambe level of Silver Kyagulanyi gyaliko ne pedigree gyalina n'okuba nti yali akoze mu mateeka si ye muntu abaddemu ebbanga mu geemu zizo ekigera enti Bobi Wine wabanga azannya mizannyo teyanditaddemu bano bantu balala teyandimensioniza erinnya lya Silver Kyagulanyi mu bintu byamanyi nti ebiyinza okubaamu obukumpanya obufere Silver Kyagulanyi yakola amateeka amanyi kigategeeza amanyi n'ekibwa kye galina naye yennyini era ekitiibwa kye kyeyeekuumidde nti omulabako musagaazi bwe zityo si mu byabufuzi si mu byabayimbi si byaki nti akuuma erinnya lyokubeera nga liri kirini obeeramu ne dawuti eryegamba nti gobadde ogamba nti ayinza okuba omusajja teyasoma diguli yagulirangulire then ekino ekyokulero nagamba nti nagipashuwinga 2016 even before joining yasooka ku IEAU International East African University nyinza oba nkikootinze bubi but gye yasooka era yalaze ekifaananyi ng'akyalira sita eyo n'avaayo n'agendako oba n'ebweru ku Harvard eyo ne kigaana oba olw'ensonga kikuba nawudde agamba bamusiba oba bakola batya yayogedde ekigambo kusiba simanyi kusiba kwe yadde ategeeza awo tujja kujja leka n'omusajja amalize ama yogera bukejja leka omusajja amalirize genda mu maaso so balengama nti bw'obanga obadde onamuddawo waliwo amannya g'olaba n'ogamba waayi wayinza okuba nga ndawutingemu kitono wabanga mulimu erinnya bwe riti nti omuntu bwati ne bwati n'amuteeka namu abantu abali mu mateeka ebyadda nti no namwebuuzaako nampabula waneno na wano ne wali kubanga singa kidda ne kibackfiring nga bagamba omusajja yali atulimba n'erinnya lya Silver Kyagulanyi oba olitiddemu okitegeera ate nga Silver kuba naye amentioninga Silver Kyagulanyi Don Sheriff David Lewis Lubongo yadde ne mukyala we bano abalala basatu osobola bagamba abo basobola okubakola ki obateeka bantu be ne bakiziza backfire bafa bonna kitegeera naye Silver Kyagulanyi kuviira ddala ku music industry nti yagaana okubeera mu bintu by'emivuyo ne mu byobufuzi actually ebyobufuzi tabeeranga namuuka ebi abeera mukumangaalekiriini nti ebimu ku byamulemesa music industry mivuyo nasalo naddebala kati sobola amuzza mu kintu bwe kityo n'omuteeka mu mivuyo kitegeera so kyekyo okay kale tuvuddeyo eyo kati ogolowooza ddala nti esiina magezi ne mu mutima gwo weeralikiriro bagenda kwogera biki ate nga bengenda okwogera byamakulu abantu babirindira amaaso mukenya kati badagala twogere tutya ate eze njogedde ki Bobi Wine tumuyozaayoza okubanga yasomye n'amalako abagamba nti mbirabika bya bicupuli abo sinza kukkiriziganya nabo ensi yatuuka ng'abantu ng'omuntu oli wanjawulo ku bantu aba bulijjo era tosobola genda n'otuula mu kiraasi n'osoma osobola okusigala ewaka omuntu najja nakusomeseza ewaka oba n'osomera online ensi yakyukawo kati toyinza gamba mbuno diguli yenfu olwokuba temwamulabanga ng'agenda awo twavaawo ekituufu Bobi Wine standard gyaliko bwanajjanga buli lunaku ku university abantu bajja kwasaanira n'abaana babe nga bye basoma tebajja bikola ki bajja bivaako badde kwanu balobere ku ye so bamuadvisinga okubeera ewaka olw'okufuna abamusomesa n'afuna aba lecturers ewaka ekyokubiri Bobi Wine ye yafuna omukisa naba nga yayimba n'afuna ssente mu kuyimba naye singa yali mu kuyita mu kusoma okufuna ssente yandifudde mwavu niyo omukisa nti yayitawo dda akaji yakakuba dda ssente azirina mugagga
omuntu yenna okusoma nti kati bwe bwe yamala okusoma senior 6 n'ayingira MDD bw'oyingira MDD kitegeeza nti kyewayagala era woba oyagala okweyongerayo olina kweyongerayo mu ekyo kubanga MDD si diguli diploma teriyo diguli nga ya MDD diguli ebyanga obugambye kati music yekka osobola omusoma no majoringa niyo oba obigasse nti music dance and drama bagabanga diploma kitegeeza oba oyagala okweyongerayo olina kweyongerayo n'ogamba kati ngenze mu consulting nga mu music yekka eyo n'ogifunamu diguli n'okuguka mu layini eyo ne kati era kyekyamuganisa ku Harvard sikyembadde gamba ekyo ali mu Harvard se batuuka bagenda okulaba ate ayagala soma amateeka ate mu background bagenda okulaba wali ate yasoosa MDD ate bagenda okulaba ku result za senior 6 nga zaabulamu ku kino kyagala okukola ki okukola ekyamateeka bonga ku standard ya university yesinga amaanyi mu nsi yonna ndowooza ne bamu advising nti pozi ng'ogenda ku kino ndowooza komawo eno kati eno gye yakomawo bo tebabifaako nnyo okitegedde basalawo ne bamuwa gundi ey'amateeka ate mu kusooka waliwo yabadde ŋŋamba kyola abantu balina eŋŋambo singa tebusose ekkolamu ate ngenda ziggwamu kubanga obidde amanyi nti yasomye social science mugundi obidde amanyi nti yasomye social science kubanga irayini gyalimu nze ate nsubira kyeyandisomye andi bw'osuubira naye jasi ayagala abeere nga mumanyi mateeka olwa injustice eziri mu ggwanga paka ddi bamannamateeka abayina gwe n'oba nga toli munnamateeka gwe nga gwe naye ng'olina b'okozesa naye ayagala naye abe ng'akyenyigiramu buli kimu kyokola ogenda kubanga buli kimu osome kino osome kiri osome kiri osome kiri yalina kusoma social science kubanga kati ali mu layini ya byabufuzi pozi nga emugambye nti nagisomedde emyaka 7 nti yagitandika yatannaba kuyingira mu ki era yeyagambye nti emumenyezza nesekumenya yenna teyalimba alina nnyo byemumenye alimba ninga tumuyozayoza okubanga profile ye ayongeddeko katugenda mu matumuta kanso luli mu campaign eziwedde twagamba nga gwowa MDD ofuge eggwanga profile eba ebulamu kati egazi ezitoyi egezze ate awo ova kukowa yakuleetera abantu okwagala abantu ekibanga mu byobufuzi kati bali mugaba ne tukoya abantu b'ebitabo tukoya abantu b'enzungu kitegeera kati twagala bano abantu abaki anti tiwaliwo akalipawo akadde kaliza omumuli nebweru eri ekitiibwa osigala okifuna nti oyo yesimbyewo kuba president mu Uganda profile ye eriki owulira nti wesoma alina diploma ya MDD baba bakubamu nnyo ebitabo naye kati essaawa zino akoze eki president wa Ukraine comedian kati ensi yayonooneka tumalize nakano mu diguri eno ng'egenda maaso n'okuba nti etambula nja kwogerera ddala direct Dean Lubowa saava kozi abadde abatwala nga kaguddeyo abadde yagamba nti Kyagulanyi togezanga ne weetantala n'ogenda ne bakutikkira eyo diguri ya bicupu era abadde atukakasa ebbanga lyonna yatugamba nti nno omusajja tajja kwambala kyambalo era tebajja mumutikkira andeesa anoonya bizibu eddakiika emu awo obuzibu bwokka Dean bwagenda osanga buli bumu agenda aleetera abantu omutandika omudawutinga kitegeera kigenda bala kizibu nnyo Dean okulowooza nti buli kimu Kyagulanyi kyagenda okuba nga akola kigenda kuba kifu okitegeera kuva ku bantu balonda kuviira ddala ku kitebe we yakiteeka n'ebizimbe bye yazimbako nti ekyo kiriko akabuuza abantu bayonda baliko akabuuza gyeyagenza okusoma kuliko akabuuza abantu balagala ono ye buli kyakola kiba kifu okitegeera era nawiddeko n'omuntu omu yakubidde Dean essimu ku ebyo bintu ebyakola namga Dean twali tusaba bw'oba okutta ekintu sooka ogguse kimu tobuukira then osooka okwaleetera naye ogenda labika nga alwanyisa obulwanyisa the moment bw'onaabeera nga buli ekijja ogenda kuba okirabamu ensobi kitegeera ojaleeta obuzibu kati so Dean nga tayagala kutandika questioninga nnyo Kyagulanyi ayina atandika questioninga Cavendish university gyalina okwestioninga akirala ku kyokwestioninga male mabiriza atwala university eno mu mateeka ng'agivunaana kutikkira kamiliyoni n'okubanga ate yamaliza n'etikkira Bobi Wine twagala pulogulaamu eno ogiwa ekitiibwa oleme kubanga tuli mu lukuŋŋaanya lw'amawulire tuli ku muzikiti kituufu batali basiraamu nabo tubaterewo embizi wali wabbali
kugamba obo otabangu maliriza tuve abo buvunanyizibwa tulina kumuteekamu lira kuba makatono ku bantu nga twogera nsonga za buvunanyizibwa tulina tuleetera mali mabirizi omuntu eyagenda mu kooti n'apangisa ka pickup n'ebitabo nga biva wansi paka wano nga ka pickup emabega atuddeyo emabega n'ebitabo ebyo yabijjawa kugamba olabira ddala muntu nyo tategeera zonna nti zaali papula zaleso kati nga yali agenda kubibikula byonna byonna oyo munnakatemba tuba nga tuli mu nsonga ez'obuvunanyizibwa toyingizangamu bantu bwe bati netoze tugende mu masomo alayo kati so ekyo abantu ekyolenga nga wagaye nti Cavendish yawa kamiliyoni newanaani ne Bob Wine nti kiyinza okuba yekikozesa mu marketing naye ate tekitegeza nti ebyo bawadde zaabo feri okitegeera nti nga olaba eno Kampala parents nti esobola okuba fresh kid kwa marketing naye tuka negamba nawe champion good jantu tukole ki gebaze marketing naye tekitegeza nti tegenda basomesa okitegeera oba esobola obbawo okusoma ku bwerere bati okusomera ebejja kubawo kitegeeza ne Cavendish sotuna nti bwe singa tufunayo abantu wano bammanga nga balina basomesa zino courses tubawa ne tufuna marketing nabo ne bafunamu kitegeera so tekitegeeza nti kubanga abantu bangi abenjawulo abantu abakola bavuddeyo ne bapursuinga courses ne bazifuna ku myaka gyange bagikoze eki gikuze naye olwokuba nti Kyagulanyi kati buli kyakola ebe kiba question ebiseera ebisinga efuka topic kibeerako discussinga naye ng'ebintu bamulaba nga babeera so easy bamanyina nti buli muntu yenna asooka pursuinga course n'agikola naye yandibaye nga takoze law ng'akoze course ndala oba social sciences era twandisigadde tugikola ki tugiquestioninga okay kale thank you kale ne kano tukagirewo ddala mugenzeeko side y'ebyobufuzi ne kano tukaveeyo kozi kadde nako ka training nnyo weekend tamanza usina kwogerako no omaliriza ekyamabirizi omukubye paka kuwulira kale yakwatako eggwanga lineeno yatwala Kyagulanyi ku byebitabo olina okumanya buli muntu wa social media nga mwogezi nayogerayo akantu kamu ne kakwata aba alowooza nti alina okwongerayo n'ebirala oluusi nebitalina makulu ekintu ekyo twakirabira nnyo ku Lumbuye yaggalawo TV zaano zonna zaali zigenda kuggala nga teri muntu asobola kwetantala kola live ku ssaawa 2 nga Lumbuye waaba waali teriyo mulala alina kubanga akola pulogulamu zonna ezaali mu Uganda zonna nga zaafa okuva ku ssaawa 2 paka ku 3 Lumbuye ajja kati Lumbuye nejja mu bantu neyefuula nti Yesu bweyayogerayo akantu kamu n'agamba nti sipuliyeni ekizitolwanga n'afa ne bagamba ono Mezaya yenyini awedde emiri kati awo n'agattako ebyekisibu Mama Fina ne Museveni baatutta omulambo singa ne Balamu ne bagutwala ekisozi ne bagusalamu ebifo by'ekyama nemujjako amatu awo n'ayokya kitegeeza nti waliwo abantu abalaba omulambo ogwo nga guli mulago bagamba ewulire ejjeege awo n'azimbira ku biri byayogeranga ne bikwatayo mu bisima nga wonagenda ew'omusawo Muganda oyagala genda bweru kati olina kuyamba n'ogenda ebweru n'otendereza omusawo Muganda naye nga omusawo Muganda oyinza okwakasa nti akola wegenda nga tolina paperwork nga tolina kiddako naye bw'obonaona weetagisa paperwork gwali mukisa gwa Katonda omusawo n'ayitirawo awo ne ku kyalo nga yalinga mugezi ng'akwata amannya nga 7 n'agateka mu bagenda okuddako awo okufa ne mubaamu eri ne mukwata mulimu alabira ddala balina ebirwadde nga puresa zikusumbwa n'akossa mu bagenda political pressures okumanya nti kati ono wano waali walisaawa ali mu mbeera naye abantu kati esaazi nogenda ku Lumbuye ng'akoze live kubeerako abantu 1,500 era ogenda obetegereza nnyo mu comment section nga basiru beereere taata be baasigalira ku Lumbuye kubanga Lumbuye yayokeza mu bintu bino wammanga yalaba Dr. Mpamire nga alina kivu ako sirika erabira nze Tikyambamire is my friend era mbwemba mulaba nze mulaba omusajja yawanika essimu n'agiteeka ku kamera ku screen ati naga mwami Museveni mumulabye leero natya nnyo nga yali emabega atambulira ku Tikyambamire mumanyi omusajja omanyi ebigambo byeyayogera yaga mwami Museveni azze leero convoy tazze nayo nga bw'omanyi olw'ensonga abadde alina ebintu byali mu kunoonyereza wano kwama ndozi omulaba mumulaba project awo neŋŋamba kati nno wano kawe n'abika Museveni naga Museveni yafa bwemulaba asajja mu public
ati President Museveni n'agenda okugulawo oluzi oba yajjedi gundi yalika ku lw'ebbombo bayita batya matugga yali matugga in fact yakakibwa agenda kugulewo oluzi olutalina nnyo makulu bamulabe mu public nti n'obawo omwana yakwata video naga banage siona Museveni banage abantu ne bagamba kino ekisajja ekyalina matu kyafugira ddala eddalo n'ava ku ekyo n'abika Salimu ekyasale kyalenda jeno sale ekyakola okimanyi yagamba kandika abasiru bano bakole ebyo teyaddamu kwekubya kifaananyi kyonna nasirika abantu baasaba jeno Salimu Sale ebifaananyi sibwe yaviirayo ku mbaga bamusaba ebifaananyi buli muntu ayagala akakaseesa batuka kuleva ne batuka ti ewasale waggale tebakyakkiriza n'abantu bamune ne bakola omukolo najja tugambye yagaana ebifaananyi kubanga buli muntu yandimulaze nti wuuno yali agenda kukuba hiti mu Uganda yene yali agenda sijja kwekubya bifaananyi internet yena lumbuye n'agatta abantu babasiru obwongo paka bwe yasalawo n'avaayoko ku mukolo gwa muwala we lumbuye okumanya emitwe eminene yatuswaza ffe ab'emitwe eminene yavaayo n'agamba nti eyo video ya 2011 naye nga mu video eyo mulimu omwana alina iPhone 13 aba 12 badi nange n'aswalira kati abantu bwe batuddini Lubowa yakubye hiti eya 1.7 billion kati abantu bwe bakirabe n'essenyonyi n'ajjayo mu ssango n'atagalatagalamu n'ayagala akozesa advantage eyo abuukire n'ebirala naye ate ebintu by'obuukire ebyo ate biyinza okukusuula n'obanga oli ate gw'otakolagane naye ow'ettake atalina matu muba mufaanagana ebintu bino byeteekamu okwegendereza ekituufu n'okyogera ekifu n'okireka awo genda sigaza ekitiibwa mu bantu olina okulondamu ennyo mu nga abategeera ennyo si buli kintu ekigwawo mu ggwanga nti nkyogerako okay asitero tusigaleko mu byobufuzi katini kozi waliwo era topic ebadde trending ennyo wiiki eno honorable Joel Ssennyonyi yalinye ku floor ya parliament n'awakanya ekyokuba nti parliament waliwo enteekateeka ey'okuba nti parliament egenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wabula esuubirwa okuspendinga obuwumbi 5 buli lutuula lwenaagenda maaso n'okuba ng'ekola egenda ba n'entuula 4 mu central ebeere mu northern west ne east and Uganda mu line eyo kati Joel n'alinya ku floor ya parliament ekyo yakiwakanyiza n'agamba nti bagenda kubanga baspendinga sente z'omusolo nnyingi nnyo ekirala eno parliament gye badesigninga tuteesezeemu lwaki ate mwagala tukole ki tufulume tunone obuwumbi obulala 20 bweddu mulayini efaananako bwetyo aba opposinga Joel Ssennyonyi omuli ne Dr. Opio Dr. Opio musajja naye ateesa mu parliament ensonga gye yalese yagambye nti Joel Ssennyonyi ssebo ebintu ebimusirikako ospending obukadde 8 buli lunaku mu ofiisi yo wali otubuliddeko nga twogera ekintu kyonna ospending sente olinga na president oba ofiisi ya president you spending a lot of money oweebwa obuwumbi oba 2 n'ekintu omwaka tetuvangayo kokujja lwaki oyagala kulwanyisa parliament eremegenda mu bitundu bino kuba baba baka bagamba kigenda kulaakulanya ebitundu bino ennaku ezo ze banaamalayo bajja spendingayo mafuta kulya woteeri n'ebiringa ebyo basindikire busindikizi wate mugende mulyeyo tutandike ne saidi eri oba ntandike tandika kuba luli natandise Ssennyonyi bamuchallenges naye ekyo tekijjawo obanga kyeyogedde ate kituufu fayini naye mubbi mu ngeri ng'eyo waba spendinga 8 olunaku baga nti asona miliyoni 8 ate si yazeewa era constitution yabisangawo naye ekintu kyeyogedde kituufu bwe tojja kuŋŋamba nti mugenda Jinja budget mukole ya biliyoni 5 pozi ng'ogenda tugamba nti hoteli ze mugenda osulamu mugenda zizimba ku ezo ngenda sooka muzimbe hoteli fine bali ababaka 5 amafuta bagenda kozesa za mmeke Jinja emmotoka esingayo okunywa ennyo ejinja egekozesa emitwalo 2 ng'enywa nnyo nga yingira 10,400 balina zikonvoyi fine
fine oziba nga olina convoy y'abantu 4 kale moloka nyaze 8,000 bali ababaka bameka bali ababaka bitano omugenda mu hoteli ez'ejjinja hoteli ekinene nnyo esinga okuba ey'ebbeeyi mu jjinja nja kugamba nti ya $10 gye mitwalo 37 buli omu kusula olunaku lumu kati gwe biliyoni 5 zigenda kuva mu ki mugenda kukola enguudo ezigendayo nedda anti kati twagala ffe tukola budget eyo okusinziira ku bwongo bwaffe ku nteebereza yange kati ngenda koleera ejjinja enamu $5,000 neyo n'omukazi ziba zimmala bulungi kati ate gwe ow'ekitiibwa ng'ogenda mu moloka y'amaanyi kale nkuwadde olunaku lumu miliyoni 5 ng'ate nazo nyingi nnyo kati ababaka muli bameka abaka bali mu 5 bali 529 if I'm not mistaken miliyoni 5 mubaka nga n'allowance tuzizingidde omwo muganda sente nyingi zibanga mmeka ziwere biliyoni 5 kubanga bw'obala bubazi obukadde 5 abantu 10 buba obukadde 5 abantu 10 obukadde 5 Parliament tebeeranga mukko bantu 3 okujjako abantu 5 nitebeerangako ko mu bantu 3 abagiteesezaamu tubale ekyangwa tubale kiri kyobadde obaze abantu 10 obukadde bimeka n'abalala 10 obukadde bimeka 5 akokaba kawumbi ku bantu 2 n'abantu abalala 2 era nako kawumbi kale nosigazaawo ne bali 10 bawe kawumbi bubo obuwumbi 3 2.5 billion busatu ngoyise zigenda wazine 2 anti naye yembala entuufu buli mubaka tubode miliyoni 5 ne tiimu yo ziba zina no fikkawo anti newe bagenda opangisa bagenda okukolera okutuulira bagenda kupangisa luumu oba bagenda ne mu kiseera babeeramu era bayinza obeera bitenti wabaze ekkololo era batekawo bitenti batekawo bitenti mpamba buli ne bateesa nekiggwa mu bufunze sinyonyi kyebadde ayogedde zinange nalabye nga kinene nnyo basazeewo bagende mu bitundu ebyo ekirina kyekijja okuyambako bagendeyo ate low budget sikuzimbulukusa nnyo bweba yayita dda era teddizibwa mabega anti kati awo yabalabisiza naffe webalesebo ssennyonyi nate nawe olina byotalina bakwansalinga kutumanyisa nti nno tudiringa nababbi ekyo kyekinziza wali ekyemabega kyenziza enjogera nti bannabyabufuzi bonna oba opposition naddala ab'opposition n'abatali b'opposition naddala ab'opposition n'abatali b'opposition ebigendererwa byabiwano pesa opposition omutuufu yona wa bodaboda yona w'omubutale bano abakyabonaabona wansi ku ground abalina ensonga ezimu ezibanyigiriza nawulira ddala nga emunyigiriza nga alabira ddala gavumenti terina kyekoze beba opposition abatuufu naye abantu abali awo waggulu kirala bonna bali mu bintu birala nnyo kati wegendereze nnyo biki byoyingiramu ebyobufuzi bwe biyingiramu biyingiremu n'amagezi amangi ennyo amazaale okufuba okulaba nga naawe osigala oli mulamu osobole okukolera abaana bo oleme kuyingiramu nti batugambe enkya kwekalakasa nawe n'otwala empumi ngo ne bakuteekayo mu kkomera oli bamuvuga bamuzzawe waka ne bamusibirayo teri akujjayo ebyobufuzi we biri kulya naye bw'olyeyo ng'oli wa opposition oba oli wa NRM gwe kati somanya nti wano waliwo okulya gaaya bugaya genda ogaaye mu magezi tobaga bizonto awo tujjawo balidde mu busiru tosimbula embalaasi bwe mba njogera ku ba MPs omusagala kwawula opposition kuba bonna bali mu August House omulundi gumu ekibazo kyo kyavudde mu kokasi opposition yandisewo kokasi kyo opposition yakiteekawo ekirowoozo Ssenyonyi n'ayita ebyavudde mu kokasi yaabwe Ssenyonyi idea gyalese entuufu nnyo kuba yagaye ye tagenda bakunga okusinza eggwanga ekonome yaalyo bla naye konsani yange weeri akaseera ke tuwolekedde sikangu nti tuli mukasi tugenda twolekera akaseera kayingira campaigns omwaka tugenda tandika okuwuliza statements z'abannabyabufuzi ez'enjawulo eziba zeeri abantu eziba omukwano si mu opposition yokka si oba mwenalemu naye bannabyabufuzi abagendakalekazi n'essaawa okufuna statements ez'enjawulo omukulu honorable Nsereko yatugamba parliament eno buli lutuula ng'abaka batudde bakozesa biliyoni 3 buli lunaku lwe batuula bakozesa obuwumbi 3 kati nga nabagenda ku buli 5 lwaki bantu baboycottinga nga ntula za parliament zino biliyoni 3 zontono buli kanaku kitegeera olunaku lumu lwe batuula
bonna nga bazze nti allowance simanyi mafuta bulabula nki byonna biliyoni 3 ezo ku economy yaffe ziba nyingi ziri entuulano zandibayo nga ziriyo ntono naye bano batuula ebiseera bingi ne mu kibasotula emirundi esatu ezo sente nyingi singa kibadde kwalaali kibandibadde batuula dda ne balwanisa kino kyakatandika bwe kiti ne bagamba boycotting parliament olw'essente zeesaasaanya ennyingi ennyo ng'ate economy yaffe tekola ki tesobola kuwanirira ensonga parliament yo yokka weba etudde wano e Kampala sente zeesaasaanya mu parliament mwennyini weetuula nga tepangisizza tekuli kupangisa hoteeri buli omu ava mu maka ge kati soze nkirabanga Justin kuba kuyisawo Justin buyisa statement enaakola amawulire bagambe naye omusajja idea gyalese naye ogigenda nnyo deep ebintu bingi ebyetaaga otula ne boycotting parliament ebisukkako ku ekyo okutereeza okusukkako ku ekyo so kino nze nkirabanga Justin tuli mu kaseera kagenda kwolekera campaigns zino eno buli omu ayisaawo kati sawa yakuzanya byabufuzi kitegeera mwakoze caucus mukana akaseera lwaki teyakolebwa before wali ne mutunula parliament yonna mbujjo kubanga kusiiga oba osiiga ekifaananyi kiraga nti muli settinga kalulu kakola ki kaddako nze ndowooza nti sanyonyibwa muwagira baboycotting entula za parliament ezo ezino zigenda okukolebwa nene kokase eyo bweba egamba nti si bya bufuzi baagala kulaba enkola embi bagiboycotting buli ekiyisibwa nga si kituufu bakiboycotting batulende mukokase bagambe ajja kufulira parliament agambe ffe ng'aba opposition tulese ekirowoozo tugenda boycotting akalulu akaddako nti tetukenyigiramu nti nako kalimu ebitakoza ebitakwataga sente y'omulimu w'omusolo mu nyingi eziggweramu ate obubbi bungi era obukabeeramu abantu babbiramu bubbizi bangi era abamu ne bagamba nti okulonda kubadde unfair naye nga kwatoleddwamu ssente empitirivu obuyitirivu era buli campaign buli akalulu ekaggwako ebintu birinnya kozi baba balina okuzza ssente zireza ebintu emu ebyandibadde nasookerawo gamba naye kino tugenda kiboycottinga bwe tustudies embeera n'embeera ebeerawo after campaign zino nga ziwedde abantu tebazifunamu abantu zibaamu okutulugunyizibwa okusibwa abamu tebanaba na kuteebwa battibwa tewali kyateredde tugenda boycottinga akalulu naye bwe boycottingako entuula zinene zigenda bya mu regions ez'enjawulo kati oboycottinga nga parliament muvuyo egibadde mu parliament ku parliament engeri gye badde etambuzibwamu then nga mwe mutegeka musetinga kugenda mu kalulu kaddako nga byonna tewali kyateredde kubanga kuzanya byabufuzi ekitegeeza wano byabufuzi bye batandise ebiseera ebimu bannabyabufuzi bonna mu parliament balaba nga kyekimu kola statements ezenjawulo kwesetinga kati waliwo bagamba naye Joel kituufu yali musajja mutuufu yagamba kabasala boycotting musajja yategeera kati bano abawakanya Joel bagamba nti opposition yaleeta n'ekiteeso kati kijja kitya nti ate opposition yeri mu kkuba ekiteeso ye Joel kijja kitya nti teyamanyaako Joel kisoboka ye Joel asogamba nti kituufu yakimanya baleeta ekiteeso ne tebakisuubira nti kigenda costinga that much oshegera ti sente nyingi nate bobanga oli mugezi era osokimanya nti wekibanga parliament etwala biliyoni 3 ng'etudde wano olunaku lwetudde wano kati ate nga bagenze eri nga kuliko n'okupangisa hoteli bateri maka gaayo kitegeeza zandibadde nga na mukaaga nga zeekubisaamu nti n'ettaano baakoze entono n'okuzibira ku standard yaabwe era ettaano zimala kangolaba abakungu ba gavumenti abo buli waafunayo omusomo wabweru ng'agenze kukiikirira gavumenti mu nsi z'ebweru sente ze bamuwa asobola okukozesaako 20% ng'emumala bulungi zino zonna ne bazibala nga allowance kati oba zipaddiye muzannale bagendagenda nga abantu ngaawo nga bagenda kukosa biliyoni 5 okusinziira ku sente ze batukomoka ezitukomoka mu parliament ate to some extent oyinza okugamba zikola ki kubanga nekyenabadde njogedde kiri nti omubaka wa parliament omwe miliyoni 5 ate nazo zalaba nga ntonomukko kati Joel nenzikiriziganya noono ntalabika ayagala kweziza mu bantu ate nga naye mubbi okategedde aliwo njogera ku ekyo bannange omusajja yamugambye gwe omunaana ogwa buli lunaku gukola ki era gulina nnyo kigukola ki abanoza nabanyiize kuba kyasizo banyiiza yadde akuba kyagenda mu north
ne bamugamba naye gwe ssebo ogana parliament okujja eno oba oli omunaana ago twali tukuddeko so to some extent osobola okulaba nti okusinziira ku standard zibagwana zibamala omuntu lwafuluma naaba nga takukoleraawo ng'agenzeeko mu field akasente kaalawo ensi kaba kawerako kale olwaleero wafango ni ku seti ninako gwewe kono omusajja si wafango mukulikeeyo mu independence mwebala ebikujjuko toyogeraga ebyo nti newafango ntatolisi wafango ono omusajja si wafango kubanga si wafango kyogamba wafango niweekola ekirungi akiwakano yakubuulire gwe oludde ng'okola naye kubanga nze mba kati omuntu ku standard yaffe just oanalyzinga naye nga n'okuba ebituli mukulikeeyo mukwetwa mu independence yabadde yakujanjawaza kwabaddeko abagenyi ab'enjawulo abantu baalidde abantu baasanyuse saabaddeyo nabadde siriiwo mu ggwanga mu Kampala wadde bweru wa Kampala nagenza okuyingira nga nina jobless billionaire yenasooka nagamba ntuuseyoko nera kyabadde wali mutaayo kana biwedde awenga maze sijja sobola kola kubeerako naye nga twabasanyukiddeko twabaddeko online twabadde maifagon yekyasinzeko kamera muganda wange live nga 15 online tulabire ensonga ebikujjuko byakwajiza bulungi byatambudde bulungi alien yabadde yeekulisa okuba nti yayawula endongo mu politics. I think you followed up there. Yes, actually yenga ye yeekulisa naye naye tunabi independence independence baada bajukira olunaku lwe yali ayogera ne Abitex n'amugaa ati sijja kujja kushow abantu abavubuka abasinga abamu abatali mu byabufuzi kye baasuubira ekigenda beera Bobi Wine kitegeera nga Bobi Wine yakayingira ebyobufuzi bamala kiraba nti Bobi Wine neno wali embooko kiboko zivuga kyobalaba mu lutalo lwa Bobi Wine alien skin no fangoni abamu abali bagira Bobi Wine basawo ne bagenda ne alien skin lwaki bo bali bagala Bobi Wine esi lwa byabufuzi nga bagala oli omulasta tuddawo ne tukubeera mu kona ye ne tuvimba mu kona ye ne tugakuba mu kola life kati ate no alien akikola ki akiwa wanti alien yaklaba envidia zisaze kitegeera jiri zibero wansizire betasha zagala guze kati abantu abakochikelementi ajaga mali na njala Bobi Wine eno atya kubanga wali akimanyi muyinzo beera babera nga wali ekamo kya mbisabya NUP yakagula muba mulyo nga police basaze ko ne bayola ne bakola ki ne batwala ne wafa kati bakirange wafa kufanga nusonga ne skini ne mulyamu ne musalente ne munyumirwamu obulamu bwa mochegera kati kye basuubira eno ne ate ne mu NUP bakola kijja kuba but after okufuna obuki natutuse mbwetwaze buli kati oli omuvuka n'agamba kati atawo nze kamba yende munabufuna tunakola ki tunajja ne kati tujja kyakola ki tukyali eno kyekyo nti abavubuka baba bajja kwettanirayo olweyo freedom eriyo bano barasiragala mubanda waffe mubanda gutubeerakawo ne tukola ki ne tubongako tebakimanya nti bino birala ebijatuuka nga tebakyamutuuka nako nti gavumenti yalayo negamba okay mwabakyalowooza nti bino bya bubanda byakukola ki katubalagirewo abamu ne bateeka mu makomera abamu benyize ne babanyiga nti life yoba ne balaga nti nedda kati baba bayagala eyo life bafuna alien skin kati yababudaabuda ye kibanda gwe twasigaza mu music industry kitegeera kibanda omulala yagenda muki mu byabufuzi kati abatali nnyo mu byabufuzi abatagala byabufuzi abali for music ne lifestyle bagenda wa alien skin kati bano abalala abali politika abakyalaba ebyobufuzi abakyagoberera eggwanga litambudde litya bo bakyasaba ne bagala tugenda kukola ki tugenda wa Bobi Wine